Essaawa ziri 6 ez'omutuntu musiibye mutya nno bannaffe abatuwuliriza. Gano ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda okuva wano ku CBS FM Bulange Mengo ng'omusomi nze Wamala Balunabba. Okutandikira wano embuga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II aweerezza obubaka obukulisa abayisiraamu okuyita obulungi mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhaani n'okubaagaliza Eid el-Fitr ennungi. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka mu bujjuvu bugamba bwe buti: twebaza Allah abasobozesezza okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani. Kino kiseera kikulu nnyo eri abakkiriza n'abantu ba Katonda bonna, kubanga ffenna kitujjukiza okwenkanankana kwe tuliko mu maaso ga Katonda, era nga kino kiseera kya kwefumiitiriza ku nsonga ez'omwoyo ne ku bulamu bwaffe obwa bulijjo. Ekiseera kino kituyamba okwezza obujja mu mubiri wamu ne mu mwoyo, okwongera okwesiga Allah n'okulongoosa enkolagana yaffe ne bantu bannaffe. Tukimanyi bulungi nti okwegayirira okw'omwezi omutukuvu guno mutusabidde era musabidde abakulembeze baffe okwongera okuyisa obulungi abo be bakulembera. Tubasaba tuleme kukoma kwegayirira mu mwezi guno, naye twongere okusabira ebitusoomooza byonna omuli endwadde, obutabanguko mu maka, obusibe bw'abantu baffe obw'ekyeyonoonero awatali kuwozesebwa. Tusabire n'abo bonna abeeyagaliza abekkusa bokka na bokka n'okuluvumanira ebitali byabwe. Tuddamu nate okubeebaza ekisiibo era tubaagaliza essanyu n'eddembe nga musaala n'okujaguza Eid el-Fitr. N'ateekako omukono nti Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Wano mu ssaza Kyaddondo Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga agambye nti yeenyumiriza nnyo mu kusitula n'okuggyayo ekifaananyi ky'Obwakabaka mu myaka 8 gye yakamala ng'akutte eddamula. Katikkiro Peter Mayiga bino abyogedde ayogerako eri bannamawulire ku mirimu egikoleddwa Obwakabaka bwa Buganda omwaka oguwedde 2020 ng'akutte eddamula. Sirowooza nti mu Uganda oba mu bitundu bino ebya Afrika waliwo atamanyi Bwakabaka bwa Buganda. Sirowooza nti gyali, era sirowooza nti waliwo akyanyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ffe tetuli baabya nnono, tuli Bwakabaka. Omanyi buli bantu balina ennono zaabwe. Abakaramojja balina ennono, Abagisu balina ennono, Abateeso balina ennono, buli omu alina ennono, naye ffe tuli Bwakabaka. Era nkakasa nti buli omu akimanyi nti Buganda Bwakabaka era weebuli, era bulina kabaka waabwo, bulina bye bukkiririzaamu, era nti Obwakabaka obwo bwa mugaso eri abantu baabwo. Oba oli awo ky'ekyokwenyumirizaamu ekisinga, ekifaananyi ky'Obwakabaka nze ndowooza kivuddeyo nnyo. Era mulaba bajja batunoonya, abavudde Kenya, abavudde South Africa. Okwongera okukkiririza mu Bwakabaka mugamba mutya n'okuwuyirawo omubiri. Kubanze bwe mbeera eyo mu nteekateeka zange yonna gye mbeera, abantu nga 80 ku buli 100 oba 9 baba bavubuka. Nze yonna gye mbeera bwe ngenda mu mwanyi terimba, bw'otunuulira abajja mu Luwalo, bwe ndaba ebibiina by'abavubuka bino Nkoba za Mbogo baani, buli gye tudda bavubuka be basinga n'okwagala Obwakabaka okusinga abantu abakulu, n'okubwenyumiririzaamu n'okubulwanirira. Ndowooza nekyo nakyo kyakwenyumiririzaamu kinene nnyo. Katikkiro Mayiga agambye nti omwaka oguwedde Obwakabaka busoomoozeddwa nnyo Lumiima Mawuggwe, naye musanyufu nti emirimu mu Bwakabaka gyasigala gitambula wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Era kibadde kya buwanguzi bw'amaanyi okulaba nti ebitongole n'amakampuni biwera nga 20 eby'Obwakabaka tewali na kimu kyaggalawo. Era kibadde kya buwanguzi bunene nti nno tetwasalako bakozi. Weewaawo ensako yasalika olw'ennyingiza okukeewa. Kino kyali wonna kumpi mu nsi yonna, naye ate mu bitongole bingi abakozi baasalirwako ddala. Kati bw'osalako omukozi mu mbeera nga ensi tekola, oyinza okuteebereza ekizibu kya buwanguzi nti twasalako bakozi. Ekyobuwanguzi obulala bwe nnyinza okwogerako bwe butetenkanya obweyongera ennyo mu nkola y'emirimu. Kyali tekirowoozebwangako nti nno kabineti ya Kabaka eyinza okutuula naye nga buli minisita ali mu maka ge. Atosobola kukirowoozako mu mbeera eza bulijjo. Tulina ekisenge kya kabineti kyemutera okugjamu mukimanyi, era Obwakabaka okuva lwe bwaddawo kabineti awo weetuula.
myaka 28 27 okutuuka mwaka oguwedde era mu muggalo guli fundukulu kabineti yasigala etuula naye buli minisita ng'ali mu makaage era twali tekirowoozangako tetwali tusobola okuwuliziganya n'abakulira ebitongole n'amakampuni n'okwanaganya emirimu gyabwe nga tetulabaganye maaso ku maaso kyali tekibangawo. Oyagala okulaba senkulu wa Bukadefu ng'otekwa kumuyita, senkulu wa Bikaalo otekwa kumuyita, owa BBS owa kale twawuliziganya twakwanaganya emirimu nakyo buwanguzi bunene. Ate ebitongole byaffe naddala ebyamawulire n'empuliziganya bikoze kinene nnyo mu mwaka guno ogubadde omuzibu ennyo okukumaakuma abantu, okubagumya, okubawa amawulire amatuufu. Mujjukira najjanga n'enjogera ku leediyo. Okudda mu ssaza Buddu abatuuze ku mwalo gw'Eddimu mu ggombolola y'Ekyesiiga mu disitulikiti ey'e Masaka bali mu kutya olw'ettemu erizzeemu mu kitundu kyabwe nga n'olwaleero era baguddemu Entisa bwe basanze mutuuze Munabwe Ngatidwa mu bukambwe. Omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi yalina ebikira ku bino. Omulambo gwa Ssentongo atemera wakati w'emyaka 45 gulabiddwa abakyala abadde bakedde okugenda okwandika mukene waabwe era nga ne batemezzaako ssentebe w'okumwalo guno ogw'Eddimu Kyakulumbye naye atemezza ku poliisi Ekyesiiga naye y'e Masaka okujja okulaba ogubadde. Okusinziira ku batuuze abalabye omulambo guno bagambye nti Ssentongo yandibanga yattiddwa mu kitundu kirala n'aleetebwa buleetebwa mu kitundu kino kiwuduwudu kye saako n'omutwe gubagambye tinagwo gusiŋŋaaniddwa nga guganzikiddwa awo ku bbali era nga kitegeeza nti abaamusse ekitundu kino adde bakimanyi bulungi. Kansala w'ekitundu kino era nga sipiika w'Ekyesiiga Bale Mudasiru agambye nti Ssentongo tabadde na mutawaana gwonna ku bantu. Omutuuze waffe Bugajja Ssentongo asiŋŋaniddwa nga akulira n'ekkanisa Eddimu ali myaka nga 45 abadde muvubi naye nga talina lyato lyankalakkalira naye ekiviiriddeko okumutta tekinnamanyika kubanga okuza kutekedala agati talina mutawaana nti oba abadde yeeyisa bubi embeera zonna abadde musajja nga ali awo waddembe talina nnyo bantu balumba. Poliisi ebadde etandise okupima n'okulinnya obuufu okulaba omuntu ono yaddattiddwa ate ekire ky'enkuba n'etonnya era n'eremesa abasirikale bano okukola obulungi omulimu gwabwe era gye bikkidde ng'omulambo baguggyeyo nga bagututte e Masaka. Mu ssabbiiti 2 ze twakakuba amabega era ekitundu kino kye kimu eky'Ekyesiiga era waliwo omulambo ogwasiŋŋanibwa ku kyali kimanyiddwa nga Kaliŋŋoma era nga nagwo guttiddwa mu ngeri efaanana bw'etyo. Ku lwa CBS FM nze Sozi Ssekimpi Lwazi, Kyesiiga, Masaka. Mu ssaza Butambala omubaka wa gavumenti atuula e Butambala agobye abasirikale ba poliisi aba SPC ku bitebe bya poliisi olwa kontrakita yaabwe gy'agambye nti yaggwako dda. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikira ku bino. Kino kiddiridde okwemulugunya okususse mu batuuze b'e Butambala naddala ab'omu ggombolola y'e Bulo nti ba SPC abo basusse okukola effujjo naddala nga basolooza ssente ku batuuze be basanga ekiro nga batambula. Mu lukiiko olwatudde mu kabuga k'e Bulo nga lwayitiddwa amyuka RDC w'e Butambala Ssaalongo Kalema Fred Pax, abatuuze baalumirizza nti abasirikale ba poliisi abo abaawandiikibwa okuyambako ekitongole kya poliisi mu kukuuma obululu nti baba bamazeeko emirembe olw'okuba baafuuka babbi. Abatuuze bakira balumiriza abasirikale ba poliisi y'e Bulo okubaggyako ssente nga wabaddewo n'omusuubuzi wa Lumonde eyalumirizza omusirikale okumuggyako shinkisa $7,000 era RDC Ssaalongo Kalema Fred Pax yalagidde abasirikale abo baddize mangu abatuuze ssente ze babaggyako. RDC Kalema Fred Pax agambye nti kontrakiti y'aba SPC abo yaggwako dda mwezi gw'okubiri omwaka guno nga n'olwekyo tebalina kuddamu kulinnya ku bitebe bya poliisi okuggyako nga balina emisango gye bagenda okuwaaba ng'abantu abalala. Okwemulugunya nti aba-SPC abasirikale baffe bano ababadde batuyambako mu mirimu aba-SPC nti bakatulugunya babaggyako ssente olwera ssaawa 3 babatandikako buli omu mukwata waali webazimugirako olw'okuba kontrakiti yaabwe yaggwako tetukyalina kye mulimu nabo tusobola okubayimiriza era nabo ku poliisi bagendeyo nga bagenza okuloopa
so mu bulo n'ebitundu byaffe ebirala aba-SPC bayimiridde kubanga tubadde contract yaggwako nga nabo bakimanyi. Mu ngeri yemu RDC Ssalongo Kalima Fred Pax alabudde abasirikale ba poliisi y'e Bulo tibalekerawo okukuba amasasi mu bintu ebiteetaagisa oluvannyuma lw'abatuuze b'e Bulo okuloopa nti mu bbanga lya ssabbiiti 3 abasirikale bakakuba amasasi emirundi 2 mu biseera eby'ekiro nti ate nga babeera mu ngoye eza bulijjo. Olwa CBS nze Patrick Serubo. Ate mu ssaza Buddu bakansala ab'ekibuga ekyerukaya mu disitulikiti y'e Kalungu bayisizza embalirira y'ekibuga kino ey'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 ya bukadde bwa nsimbi 971 ng'eno yeeyongeddeko okuva ku bukadde 596 obwakozesebwa mu mbalirira y'omwaka ogunaatera okuggwako. Embalirira ennessira eritadde nnyo okuyoola kasasiro saako okulima enguudo era mmeeya w'ekibuga kino anaatera okuwummula emirimu gye Ssenyondo Gerald Kikyamu kwasiibulidde bakansala n'abakozi ba gavumenti baakoze nabo emyaka 10 gy'amaze ku bwa mmeeya n'abalabula obuteetantala kufuula Lukaya munisipaali. Ekibuga kyaffe Lukaya kyonna kibadde kisibe Mr. Speaker ng'abakulu bano banoonya emisolo era obwedda ndaba wano ntabuka wabaddewo edduuka lye baggadde ate nga tiriteekwa kuggabwa bannannyini lyo bagamba ssente zaffe naye nga baasasula naye ffe bwe twayogera nti Lukaya Town Council tennatuuka kufuuka municipality abantu katono batookera ennyumba singa sitwalina z'amabaati kakati olemeddwa Town Council emisolo gya Lukaya Town Council gikulemye ogenze ku municipality awo taata we yanjigiririza nti akasanke kakulemye okumanya oyagala kumanya ng'ang'a. Meeya Ssenyondo Gerald Kikyamu ayise mu ebyo byakoze ebbanga lyamaze mu bukulembeze omuli okuzimba akatale ak'omulwera n'okusaka essomero erya Lukaya Seed School, okusakira ababodaboda mu Lukaya pikipiki okuva ewa Geno Salimu Sale Kalebu akandwanaho n'asaba agenda okumuddira mu bigere Tamale Charles afeeyo naye asakire bannalukaya. Omuntu omu yaga nti omusajja oyo yeewaana nnyo oba osobola okwewaana weewaane. Geno Katumba wamala wali ku highway market yaga nti oluguudo naluwaggwe naye n'oteebaza namugasa maana afande ekyo kitegeeza mu Luswahili nti mukama ensonyiwa oluguudo yaluwansi naye nga ndeetera beerukaya kati naawe oyina bano abasajja baani abo bobeeramu ennyo balootale obeera ne pulezidenti mulamba Ssebo Saki Lukaya obaleetere Lukaya ne bwe bakuwa ebisanja 10 nze sinza kunyiiga. Nze njagala Lukaya kubanga taata namuziika Lukaya, maama namuziika Lukaya, senga namuziika Lukaya. Kakati nze tebanziike Lukaya. Tokitegedde ebintu byonna Ssebuleeta Lukaya. Sipiika wa Lukaya Ephraim Luyombo Ssekubwa yeebazizza abasuubuzi mu Lukaya abawaniridde ekibuga kino okumala ebbanga nga basasula emisolo egiyimirizzaawo ekibuga kino n'asaba abakulembeze banne bwe baawanguddwa bakkirize bakolere wamu n'abo abakulembeze abalonda abaabawangudde. Naye ntwa mukisa guno okwebaza bannaffe bannalukaya naddala abasuubuzi olw'okuyimirizaawo ekibuga kyaffe nga musasula emisolo ate era no kikulaakulanya kubanga bwe batali oba oli awo tetuyinza kutambula. Nyongera okuyozaayoza bannaffe mwenna abayita mu kalulu tetwalimu emabegakaawo ne mbategeeza nti abantu baatuwadde obuvunaanyizibwa tetwagudde bugwi mu bintu so tugezeeko okulaba nga obuvunaanyizibwa obwo tubutuukiriza ng'abalonzi batusuubira aye naffe abataavaayo era mu ngeri y'emu nammwe mbategeeza nti eyo si enkomerero y'obulamu. Obulamu bukyagenda mu maaso kyasobola okubeera ab'omugaso oba oli awo n'okusingako we tuli. Musaza Busiro ng'esigadde essaawa busaawa abayisiraamu okufundikira ekisibo ky'omwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani wabaluseewo olutalo mu nteekateeka ez'okusaala kwa Idi okwawamu okuzze kutegekebwa buli mwaka ku ttaka ly'obuyisiraamu Entebbe. Omusasi waffe Kakooza George William Kaluve ku ntono.
buli lunaku olwa Eid al-Fitri abayisiraamu mu ttwale ery'Entebbe bakola enteekateeka y'omukolo ogw'okusibulula abasiibi bonna abadde basiba mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan nga n'ogw'omwaka guno gutegekeddwa ku ttaka ly'obusiraamu ery'Entebbe. Kyokka newankubadde nga waliwo enteekateeka eyatandika edda, wabaluseewo ekibinja ky'abamu ku basiraamu abataagala mukolo guno gubeewo, nga bano baatuse n'okuddukira mu ofiisi y'omubaka wa gavumenti atula Entebbe Haji Nuru Njuki Baali saako poliisi y'Entebbe bakole kye basobola okulemesa omukolo guno. Kyokka ssentebe w'obusiraamu mu disitulikiti ey'Entebbe Idrisa Matovu Figo asinzidde ku muzikiti ekiwafu n'annyonnyola abasiraamu ku nteekateeka ey'olunaku olwa Eid n'akakasa ng'omukolo guno bwe gugenda okubaawo. Kakati abo abagamba mu COVID agenda kukwata abantu tebagenda kusaala swala ya Eid, omukolo gugenda kubeerayo. Njagala bakakasa omukolo. Disitulikiti w'abasiraamu Entebbe Sheikh Faruku Sendijja asinzidde ku muzikiti guno ogw'ekiwafu ku mukolo gw'okukwasa amaka g'abasiraamu ettu ly'omuceere gwa Eid eryaleeteddwa aba Direct Aid Society okuva mu ggwanga lya Kuwait, n'alabula abasiraamu bonna abaleeta entalo mu ddiini yaabwe okuzikomya bunnambiro, wabula batumbule disitulikiti yaabwe ey'obusiraamu okufuuka ekyokulabirako mu disitulikiti zonna mu Uganda. Nga tukolagana n'Entwale disitulikiti ekolagana n'Entwale era ekolagana yaffe nnungi nnyo. Tutandika butandisi twagala disitulikiti eno ey'Entebbe nga yesooka mu disitulikiti endala zonna nga zikomerera n'omwezi. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Ate okuddayo mu ssaza Buddu, abakiise ba disitulikiti ey'Erwenga abaali bagaanye okuyisa embalirira eya disitulikiti eyo olwakulira abakozi okugaana okubatwalako ku bbiici e Nabugabo beesanyuseemu kyaddaaki embalirira bagiyisizza. Omusasi waffe Tomusange Kayinja yalina ebikira ku bino. Bakansala ba disitulikiti y'Erwengo bano nga abasinga obungi baawangulwa mu kalulu era tebagenda kudda mu kisanja kino ekiggwako enkya. Baawakaawo wa disitulikiti eno Munanira Agule ensaleesale wange ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ezabadde ez'olunaku lw'eggulo nti bwe lutuuka nga tabatutte ku bbiici e Nabugabo tebajja kuyisa mbalirira y'ensimbi eya disitulikiti, wabula ne Kaawo n'akalambira nti disitulikiti terina nsimbi za kukolera bakansala abaagwa akabaga. Wabula Kaawo yalidde ebigambo bye era olunaku lw'eggulo nga 10 nsaleesale gwe baamuwa yalabye lugenda kuyita n'apondooka n'abatwala e Nabugabo ne balya ne banywa ne banyeenya ne kugaliba enjole, n'oluvannyuma embalirira ya disitulikiti y'Erwengo ne bagiyisiza e Nabugabo nga ya buwumbi bw'ensimbi 33 mu obukadde 800 nga ssente zino zisuubirwa kuva mu musolo ogunaakuŋŋaanyizibwa mu disitulikiti mu gavumenti eya wakati n'okuva mu bagabi b'obuyambi. Wabula Kaawo Munanira Agule yagaanye okugenda e Nabugabo okwetaba ne bakansala era n'okwetaba mu kuyisa bajeti eno, n'asindikayo omumyuka we n'abakonza afisa. Christopher Sensalira amyuka ssente wa disitulikiti y'Erwengo era nga yeweerya ensimbi ku lukiiko eyasobye embalirira eno yagambye nti ebyenjigiriza bye bijja okutwala ensimbi ennyingi mu mbalirira eno nga byaweereddwa obuwumbi 16 mu obukadde 633 n'okusoba. Abadde ssentebe wa disitulikiti y'Erwengo George Mutabaazi nga naye y'omu abalonzi gwe bataalabawo mu kulonda era nga badde teyeetaba mu nkiiko za disitulikiti Bukyangagwa mu kalulu, asinzidde Nabugabo n'akudaalira abalonzi naddala ba NUP n'agamba nti mu kulonda okuwedde baasudde bakansala babadde nabo bagambye nti babadde bategeerategeeramu akatonotono ate ne balonda abatategeerera ddala, n'agamba nti gavumenti ez'ebitundu zigenda kusaanawo. Essuuti gye walimu emyaka 5 nakati gy'okyalimu yakukubira ku mugongo ng'oli kansala. What is this? You must basiko ne banyabo mbeegayiridde mujje mutuweebuuzeeko abamu ababasingako, mujje tubayambe kuba muli bubi, mujje tubayambe tulabe. Nze that's what tokeeranga mu kanso nga tosoose mu nnimiro yo kyobola mwajibadde njagala nyo ajja timpuugo buli wembe ngenda okubanja ssente z'emmwanyi ku UCBA nga naye yatunzeeyo. Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City. Nga tukyali mu ssaza Buddu, abalimi mu disitulikiti y'Ebukomansimbi bawabudde gavumenti ya kuno okusooka ng'okwebuuza wamu n'okusomesa abalimi ku ebyo byegenda okugaba kubanga ebimu ku bigabibwa bifiira bwereere olw'obutabeerawo mpuliziganya. Omusasi waffe mu Baraka Sebuufu Junior yalina ebikirawo. Gavumenti ng'eyitira mu bitongole byayo nga NADS, Operation Weresecreation n'ebirala ezze egabira abalimi ebintu ng'endokwa z'ebibala
ensigo z'ebimera, endokwa z'emmwanyi wamu n'ebisolo, abalimi abo basobole okwekulaakulanya. Wabula abalimi bano bagamba nti wadde omusimbi mungi gavumenti gweteeka mu bintu ebyo, naye omulimi wa wansi tafunyeemu kye yandifunye, kuba bangi bafuna bye bateetaaga, ekireetawo obulagajjavu mu kulabirira ebintu ebyo. Banokoddeyo endokwa z'emmwanyi ezigabibwa nga bangi bafuna ebika bye batayagala, era abamu emmwanyi ezo bazinonayo lwa kutuusa mukolo. Kwe kusaba wabeerewo akadde akamala okwebuuza ku mulimi biki bye yandyetaaze era mu bbanga ki. Amanya Mirimo Dennis nga ndi w'Emmerubba nga ndi mulimi omulukogo. Kusooka nga ekitundu kyaffe tuli balimi, kati embeera eriwo nti yakulima mmwanyi za cutting. Tusaba gavumenti etufunire ku nsigo eza cutting ennungi, ate n'abalimi baffe okubongera ebintu ebitambula nga kasooli n'ebijanjaalo. Saawa eno baleeta biti bya mwogo ebyali badde biteetaagibwa nnyo nnyo okusinga ensigo eya kasooli n'ebijanjaalo. Nze Jimmy Walugembe nga ndi mulimi ekyansi. Tubadde tulaajanira gavumenti nti Mukama yatuwadde enkuba, ne tubadde tusaba abakulembeze baffe batuweeko ku nsigo ez'embala. Ebyo olugudde mu matu g'abakulembeze abalonde beeyamye nti bakukolagana n'ebitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa ku nsonga eyo basobole okunogera ensonga. Ndi Bukoma Nsimbi. Ate mu ssaza Kyaggwe omubaka wa gavumenti atuula e Bwikwe John Francis Kagayi agambye nti abakyala obutabaako mirimu givaamu nsimbi gye bakola kivuddeko obutabanguko mu maka okweyongera mu kitundu ekyo. John Francis Kagayi abadde asinkanya abakyala abavubi abatabibwa ekibiina ekya Bwikwe South Constituency Fishermen Sacco, n'ategeeza nti bakizudde nti abakyala abalindirira abaami okubawa buli kamu beesanze nga bali mu buzibu bungi mu maka omuli entalo ezitagwa n'amaka okuyuuga. Kagayi ategeeza nti ekiseera kituusa abakyala naddala abawangaalira mu byalo balekere awo okulinda abaami okubawa emmere, enva n'ebintu ebisobola okulimibwa kibayambe n'okunyweza obufumbo bwabwe. Naye mukimanya amaka agatalina wano envumi evaawawawaka, naye omukyala bw'aba ayinamu ku kasente. Ate wano omuganda omukyala abeera flexible, atunda ayinza n'okugamba mwami we n'amugamba ndeeterewo ebijanjaalo, mwami n'avuga akagaali n'amunoonya. Omwami yapima n'okupima kubanga akimanyi n'akasente kakola ki ayingidde mama. Era amaka agalimu omukyala ayingiza akasente gabeera stable nnyo.